mailo 5 okuva mu kabuga k'Enkokonjeru we wali ekyalo ekimanyiddwa nga Kiwale. Ekyalo kino kiwangalirako abantu abawera kyokka balina okusoomoozebwa olw'ebbula ly'amasomero mu kitundu. Abaana baabwe basiyagguka engendo empanvu okugenda mu masomero agali ewala. Nga bagenda mu mayiro nga 3 abato ng'abamu tutti okubatandisa okusomola okuba olugendo oluwanvu. Abantu b'omu kitundu beekolamu omulimu ne bateekawo akasomero ku kkanisa eri mu kitundu okusobola okuyambako abaana abatasobola kutambula ngendo mpanvu okufuna we basomera. Akasomero akatandika n'abaana nga babalirwa ku ngalo gye byaggweeranga omuwendo gusobye mu 3. Wabula olw'okubulwa obukulembeze obulungamu n'okuyaayaanira obwannannyini essomero lyasaanawo ekyabazza emabega. Kyokka ekigo ekimu nga bwe kitalobera mwana kuyimba baddamu ne batandika essomero bupya wabula nga abayizi basomera mu bisiikirize bya miti mu kkanisa saako mu kayumba k'omubuulizi. Embeera eno ye yawaliriza bannarotala abaabweyogerere Namboole okuvaayo okuwagira enteekateeka y'okusoma eno. Bano basobodde okubazimbira ekizimbe ku ssomero lino oluvannyuma lw'obulabirizi bwa mukono okuwaayo ettaka eriwerako yiika 49 nga zisobozesa abarotale okuteekako enkulaakulana. Rotary Club of Boyogerere, I want to thank them for this wonderful gift they have given us. That's why I want to officially open this classroom block in the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. It's me great pleasure to commission our classroom block. May this be the beginning of a fully fledged school. Mu ngeri y'okukuuma obutonde bannarotale basimbyeko n'emiti. Kino ekitundu kye kisinzeeyo okutema emiti logging kutwale Kampala mu kibuga n'abalala no mu bibuga ebirala nga Mukono naki. Kaweefube yasookerwako ddala mu 2018 yali yoku simba emiti mu kitundu kino. Twakolagana ne Church of Uganda, Mukono Church of Uganda netuwa ettaka tusimbire ddala emiti. Era twasimba emiti esuka mu 1,000 wano nga mu Mugiraba yakuze ekibira nga bwe mukiraba. Kuno bagasseeko okusimirako n'amazzi. We want our people to use clean and safe water. So we open this borehole for our people in Kiwale. Olw'obugazi bw'ekifo balina n'enteekateeka y'okuzimbako eddwaliro mu bbanga ettono ddala. Michael Nwagaba nga ye Pulezidenti wa Rotary Club y'e Bweyogerere Namboole atangaazizza ku nteekateeka esingawo gye balina mu kifo kino. Tudde mu desks, tutadde mu blackboard, tuguze ebitabo n'ebintu byonna ebyokukozesa weebiri. Kirala kya ddwaliro, obuweereza bw'eddwaliro kumpi. Abakyala basinga tebalina wakuzaalira, abaana tebalina obujjanjabi. Distance ogiraba kutuuka Enkokonjeru oba e Mukono. Era nsuubira tukoledde bino ne bapatana baffe naffe n'abantu engeri gye bajumbidde Rotary na nnyo kirabu yaffe yaweegere Namboole. Tulina essuubi ekyo nakyo tugenda kukituukako. Omulabirizi wa Mukono the Right Reverend Enos Kagodo naye asiimye bannarotary. Okuggyako abaaliwo mu myaka eno emabega bwe bayinza okukkiriza nti Katonda akola ebikulu. This is history. Kubanga Kiwale abadde Kiwale yennyini, naye kaakati afuuse ensonga. Kati Mpale ndowooza takyali Kiwale. Amanya baagajjanga ku ki? Naye okusinga in particular njagala nnyo okwebaza Rotary Club Bweyogerere. Kyokka onaavumiridde abo abalemeddwa okukwatagana n'ekkanisa okutwala mu maaso enkulaakulana. Tukyalina wano abagenda eddwaliro Mukulu Dawudi, twamala Dr. naye eddwaliro Pulezidenti alyogeddeko nayo lijja kati mwe mwekotoggera buli olwanyisa ekkanisa buli lwogaana okuwuliziganya n'ekitundu oba okikotoggedde.
alajanidde gavumenti okukwasizaako essomero. Kuba kya mukisa munene nnyo naffe ekkanisa tunaakola olubimbi olwaffe. Naye ensonga yange egamba abazadde gavumenti nga tennayingirawo mufeeyo abaana bano basasulireyo akasente ke babasaba. Ye gavana wa Rotary mu ggwanga Anna Nkuutu akubiriza abazadde okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe n'okukolagana obulungi n'abaddukanya essomero. N'olwekyo mbakubiriza abazadde mukwataganire wamu naffe n'abatwala essomero lino nga muweereza abaana, naye ate bwe mubaweereza okujja okusoma badde nsaba mubasibirireyo akantu. Headmaster yayogedde nti ku ssaawa eno basobola okubawa obuugi, naye tumanyi nti obuugi mu lubuto tebulwamu. N'olwekyo mbasaba ng'abazadde mubasibire konna ke muba musobodde, ne bwe gaba amawolo, ne bwe kabeera kammonde, ne bwabeera lumonde. Minisita omubeezi ow'ensonga z'omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Diana Mutasingwa akubiriza abatuuze okwettanira enkola za gavumenti. Tujja ne tukomishoninga ne tulonkinga wiiki yali tenaba nakuggwa ne bagamba nti kompyuta zonna bazibbye, emmeeza zonna bazibbye, ebintu byonna bakoze eki babitutte. So mbadde nsaba omulimu guno, kino ekizimbe kikya church, kino ekizimbe kikya Rotarians, kino ekizimbe kyammwe ng'abantu b'ekiwale. So mbasaba mukikuuma obulungi. Bwe bigatta byonna katugambe miliyoni 17 ze tutadde wano ku bikolwa ebyo, naye waliwo n'obusente butonotono obwa kye tuyita equipment kusaawa, kuliisa abantu abali wano, kuteekako emisomo, byonna miliyoni 2 biramba bye twakateeka wano mu Kiwale Nkoko Njeru. Patrick Senyondo, NTV Akawungeezi.